Amazima National Unity Platform tuli ready kuba kyenyinza okugamba buli kyalo kati tulina kye tuyita task force. Tulina bakyamani ba NUP ku byalo byaffe. Era betugenda okukozesa okulaba nga twa-identifying aba chairperson abatuufu. Bana ekyenjagala ogamba bana NUP banange nti kana akalulu ka luno tekalinga buno obululu obulala. Chairperson waliwo embala kwe bakubalira. Yegwe ayagala oba chairman naye ng'ozadde mu bakazi nga bataano ku kyalo tolabirira baana tova ku mapoliisi. Yegwe chairman amabanja okuva ku Jomayi paka wanga bakubanja amaduuka gonna gakubanja toyagala kusasula. So waliwo qualities zetu. Waliwo qualifications tugenda okugoberera okulaba nga tuwakadi okuva ku kifo kya LC1 kyamu. Basente b'ebyalo abaliko mu kaseera kano mu Uganda bali mu kusattira oluvannyuma lwa gavumenti okulangira nga bagenda okuddamu okulonda basente b'ebyalo bonna mu Uganda omwezi ogujja, era bangi batandise okusala entotto n'engeri okulaba engeri bagenda okulaba nga baŋŋanga okulonda kuno. Okulonda kuno kugenda kubeera kwa mugongo wabula nga register y'abalonzi egenda okukolebwa okulaba nga abalonzi balonda omukulembeze w'ekyalo agenda obakulembera nayo temanyikiddwa bulungi engeri egenda okukolebwamu. Era tugezaako okunoonyereza okuva ku bantu ab'enjawulo okuzuulira ddala register eno egenda okukolebwa etegeeza ki ko abagenda okuvuganya ku basente b'ebyalo. Era ng'emu bye tuzudde bye bino by'owulira ng'abamu bagezaako okunnyonnyola ddala basentebe ng'omwaliko ow'Ekiwanga Rwanda Robika Siriivu nga ssentebe w'ekyalo kya Kiwanga Rwanda agamba register eno egenda okukolebwa okulaba nga basentebe balondebwa eyinza okuyamba nnyo ssentebe aliko ow'okubanga yayinza okuba nga avunaanyizibwa okulaba nga alondoola empandiika register eno. Olwokubanga kuno register egenda okukolebwa ejja kubeera nga yakuwandika mu kitabo ng'omuntu yenna omulonzi agenda okwetaba mu kalulu kano ng'ajja okubeesingako okulaba nga alonda. Mazima nze ssentebe wa Kiwanga Rwanda ate registra wa National Unity Platform. Naye kyenyinza okugamba bannayuganda amazima gali nti abantu tebeetegese. Tonnayisa road map, abantu towadde bibiina bya bufuzi kuteekateeka abantu baabwe ng'okalanze bulangi nti omwezi ogujja kajja bbaayi. Naye no matter what, ffe tuli lwedde akalulu kano okagendamu. Tuli lwedde okukagendamu ekijja ekirungi ka mugongo. Nawulidde minisita w'ebyamawulire ng'agamba buuma. So Mr. Dokita jjukira nti tonamendinga tteeka lino kukyusa kalulu kaffe. Olina okwamendinga etteeka oleete obuuma bw'oyogeramu. Kuba obuuma mu kalulu kaffe tewali we bukolera. Register ya kitabaawo ebeerawo. Ku lunaku olwo n'oba voter slip PO ke yasayinzeeko n'obateeka mu lugo nti bano be bamaze okufuna kati akuuma wekajjira tetukalaba. Ekyamazima kyolina abantu baffe kati nga ffe abamu abawano mukono balina omukisa nti balina abantu abali experienced nga ffe nti tumanyi enkola ya register. Asinza okukunga yakifuna. Chairperson asinza okukunga mu register yasinza okifuna. Omuntu asinga okukunga kalulu kero C1 yasinga okufuna mu kino ekintu. Yasinga okufuna mu kino ekintu kyenyinza okubuulira. Register eba yangalo. Gwe bawandiika okolera ku kyalo okwo oba osulako. So omuntu akolerako wadde mbolondera gy'asula oba wano wakolera emirimu gye. Ekyo kyo ke kalulu kero C1. Babaddewo enkyuka yo register eyo okunga isheje. Register bagikolako olwo nini namba ojja ne nini namba ne bakuwandiika ne bakola register. Bagiwa wiiki. Ne bagikuwa ne bagitwala Electoral Commission neegiza. Era PO kwolwo gyakozesa ng'asoma amanya nga be bakuwa ka voter slip. Olumaliza wiso neevuga ne musimbalayo. Ne babala ne kibu. Register kyenva nkugambye nti basentebe abaliko baba n'enkizo eddawo. So tugenda kulwana nga ffe abalina experience mu kalulu kano. Kulaba candidate baffe ab'NUP tubasensitizing ekyokukola. Abalago twogeddeko naye agamba register eno oba okulonda kwa basentebe bw'ekyalo ka mugaso nnyo era nga buli muntu yenna awangira ku kyalo ekyenjawulo asaana okwetaba mu kalulu kano olw'okubanga kano akalulu oba ekifo kino kiyamba nnyo omuntu owa wansi okulaba buli kino ekikolebwa mu kitundu ky'oba ku kyalo. Ssentebe ono w'ekyalo abeera wa mugaso nnyo kyekiwaaki akunze ye bannayuganda bonna okulaba nga addayo ku kyalo kye kyasibukako okulaba nga yeetaba mu kalulu kano. Kakati omuntu ng'onoovuganya nzijukira in 2001 wano waliwo omukwano gwe bamuyita Ndawula wa Ssajja. Twali tugenda kuvuganya ne waakulira era
fefe ka bateeka kuwaakulira chairman w'ekyalo wanakazi kubanga twetaba mu preparation y'okubeera nga tubeerawo mu kutegeka abaani abaneetaba mu kulonda. Kati omuntu anaavuganya ssentebe w'ero C1 nga tovuddeeyo okubeera mu kwetaba kumanya baani abali mu register ne babikolerera era bakuwangudde, bajja kukuwangula. Chairman bw'anaateekateeka baani abaneetaba mu kulonda, omulundi ogwo 201 nze nali ssentebe w'abavubuka ku kyalo, naye twarigistaringa waliwo mukama Mumuze Mulembe yali chief w'ekyalo kino, bali by then twali musabuka yali chief, bali bamuyita Ssempeebwa yafa, yakolanga twabeerangawo ku lunaku nga nze ntudde wali. Leero bwe sibeerawo enkeera ndawula abantu ne bajja ne tubarigistaringa ate nga tubakunga n'obakunga, era nga kwe tukomye kwe tusayini nga ntukomye ku bwe bati. Kati twali tugenda mu kalulu nga abalonzi tubamanyi bani abaneetaba mu kulonda naddala okwekyalo. Kakati gwe ayagala okuvuganya obwa ssentebe bw'ero C1 nga tolina mechanism oyo aliko ajja kukuwangula bwonna omulekera gaabo. Oteeka okugoberera okulonda kw'ekyalo kunaabeera kutya, ye baani abakuteekateeka okubyetabamu naddala ebyekyalo, bw'otabyetabeemu aliko ajja kukuwangula, and that is politics. So therefore nze nkunga ayagala obwa ssentebe bw'ekyalo naddala kino ekyabaggala ekyalo kyange. Bw'oba oyagala obwa ssentebe bw'ekyalo oteeka okumanya baani abaneetaba mu register, bw'otaakibeeremu olinga ajjuzaawo baayagala nga bakwokya akalulu nga ne mukeerera amwenya, kuba abantu bajja kulondera mu zooni eziwereezi. Kati olaba zooni eno eyabaggala chairman waayo alinga chairman wasi, ate gwe balonda okubeera bwa ssentebe waba chairman mu Goma wakulira Alex mugezi, ne bw'oba osula mu ndinda zooni ye akumanya, asobola n'okuwa ebbaluwa mu baggala. Kati abantu bamumanyi yalinga chairman w'omuluka gw'esseeta, in fact yalinga chairman w'omuluka gw'esseeta. Kati ne bw'oba osula mu ndinda zooni, ne bw'oba osula mu ggwafu, omuntu asobola okuva mu ggwafu n'ajja ewa wakulira Alex ate n'amutuukako ng'amumanyi n'amugamba ogamba otya, you know that kind of person kwegamba aludde nnyo kuno, akulidde kuno, yasomera ku Bishop SS mu myaka gy'ekinaana, abatuuze abamanyi n'abayingidde abapya abamanyi. Kati okumuwangula oteeka okubeera ng'oli listed ng'oli sharp, kubanga zooni zino zonna zimumanyi. By the way weenaaleemu kati kangende ku likodi nze gwe nnonda, nze ndi wa DP, not because of the cooperation agreement. Ate nze omu ku bawakanya cooperation agreement mu DP, ffe ttiimu ya DP great again, naye atenda kulonda waakulira ku bassentebe bw'ekyalo baba afudde. Bino ebyambuleera tiikinga, not because I'm against umbrella, because nze ndi wa DP ate nabadde mu kalulu n'empangula owambuleera, not against because of that, naye because of the reality. Ate obwassentebe bw'ekyalo bukulu nnyo, bw'ogenda okutunda naffe mu ludda mu opposition tukyalemeddwa okufuna abantu abali strategic n'ogamba nti oyo musajja wa DP katumuwa ekyalo. Tulemeddwa nkubuulira amazima, ate kakati bw'otunuulira waakulya n'experience gy'alina ovanga ku muntu yali mu WLC mu myaka gy'ekyenda ng'aliko nga secretary, mu myaka gy'ekyenda nga ye secretary w'abaggala, n'afuuka chairman mu 201 paka kati soogedde bingi olwo